Kale kalugere omuntu abizitwa mukwano gwange kiri kitya kitambula kitya. Hello. Sandra. Wanji sebo. Uriyote my dear. Jendi mkwano uriyote. Bampise kadima na manja ne kabogozo oli kubita FM ekinta buli kyomuziki mutabezo. Wabadde ogambe tukubireko. Buzibu ki? Madde ngambye. Bireko nga nina obuzibu. Mutawana ki? Waliwo headmaster waffe yali musomesa wange kale. Edda nga nkyasoma namwayirizaako. Ng'omwayiriza ki? Mbuno yankwata ne bamusiba ne Kusomero ne bamugobayo. Bamuyita ani omusomesa? Kiwulira bamuyita Mwami Kiberuye. Mr. Kiberu. Bamuyita Mr. Kiberu. Naye kati obuzibu bwenfunye ekifukiri nti kale teyankwata just namwayiriza buwayiriza nga wakola bubi. Nawe era nga ddala buli essomero bw'olimanyi nga mpayiriza musajja nga bamugoba kati ntuuse waliwo kampani eyagala njagala okukolayo njagala omulimu naye kakati ate nagenza otuukayo nga Mwami Kiberu oyo gw'olaba nga ye munene waayo. Mpozi yegwe Sandra ani? Nze Sandra Namuwaya. Namuwaya kakati ono usomero kiri mwali musomerako? Olabye essomero kandireka sigenda dyogera. Kale ate kakati kale mbuli amanya ga kampani omukulu mwakola. Sinende kijja dyogera bambi byo kandireke. Kale bamuyita Mwami Kiberu? Bamuyita Mwami Kiberu naye mbadde njagala bambi mukubireko. Temunneegayirire kansonyiwe bambi ansonyiwe. Akusonyiwe ki? Nti nali namuwayiriza mbu yankwata ate nga teyankwata nawe olwo bimanya eby'abaana ba ssomero namuwayiriza mbu yankwata ate nga teyankwatanga ku musajja atu ne bamugoba n'okumusiba ne bamusiba. Kaakati lwaki tomwetuukirira n'omugamba? Olowooza simutya namala omuwayiriza bwentyo mazima bw'obeera ogambye omu ku banene mu kampani mweyagala omulimu? Ye munene waayo ye munene wa kampuni kati natuuse nga ye munene gwe banina okukola ekyokunsindika gwe bansindiseeko gwe nina okulaba. Yalina okulikomendinga? Yes, yalina okulikomendinga bampa omulimu naye namala okuwayiriza biri ey'okunkwata simanyi oba anaakola ki. Naye gwe kati lwaki wamuwayiriza bannange? Kakati eno enamba gyotaddeko? Eyo gyennamba. Kati mukubireko tulabe Mwami Kiberu naffe ebintu abaana mulimba bannayo mba kusoma wanji? Kale tuva kubeera fema kinta buli kyomuzika mukubireko tulabe Mwami Kiberu. Kale zino effujjo ly'abaana olibonyaabonya mudda bagamba effujjo bisi ddungi katugende tulabe Mwami Kiberu. Yes, please. Jebali kusebo. Kalisebo. Nawe jebali sebo. Bampise kadima na manja likabogozo oli ku Beat FM ekinta buli kyomuziki live kumpewo. Nga neyanziza. Sebo. Yes, sebo. Kakati gwe Mr. Kiberu yennyini? Yes, sebo. Kakati Mr. Kiberu ekiriwo waliwo omuwala atutumye ng'ayagala kwetondera mbu wali okyali musomesa. Yes, sebo. Yakusobya na kuwayiriza nti wamurepinga ne bagoba ne ku ssomero omuwala we bamuyita Sandra. Sandra. Bamuyita Sandra. Ogamba Namuwaya Sandra? Yes, sebo ye Namuwaya Sandra. Akyaliyo? Njali sebo. Ng'obuuza nti akyaliyo badolooza yafa. Munange banga ddene. Banga ddene kakati? Abadde ayagala ki? Sandra alina omulimu. Sebo okolaawo nga ayagala balanga omulimu naye nga gwali okumpi awo ate gwali mu kintu nga gwe asobola okumulikomendinga obulungi n'afuna omulimu ogwo n'agutuulamu n'agunnyikiramu. Kyogamba Namuwaya Sandra asaba okufuna mulimu mu kampani? Ayagala kufuna mulimu naye gwe olina omulikomendinga. Of course kampani okumulikomendinga omuntu no problem naye obusobozi n'empisa z'omuntu biweesa omuntu omulimu. Yes, sebo. Not about me olw'okuba yategeera ensobi ze ate muri commanding no. Ayina kuba nga afiitinga mu kifo ekyo. Akifiitingamu tomanya kuba weyaguulira agamba nti kajje abadde atakimu nti gwe oyinza okugumulemesa. Naye nga yakugambye yategeera ensobi ye.
ensobi yagitegeera kyova laba tukubye tukwetondera omusonyiwe taata. No problem. The sirina buzibu tujja tulula mu mpapulazi. Yes sebo. Chimpadde opadde surprise nene. Si surprise mzeeyi. Surprise nene. Bwabanga yamanya anyway. Nze nganzo omuntu simuyinaako nnyo buzibu. Ne kati kyembuuza anyway simanyi oba ebisaanyizo binaamusobozesa simanyi. Alabika muyigirize we yajjidde alabika alina ebisaanyizo. Anyway yasoma ki? Kyeyasoma takitubuulidde. Namwe bennyini teyababuulidde byasoma. Wangisebo? Namwe teyababuulidde kyasoma. Teyakitubuulidde. Tegeza naye teyekakasa kyasoma. Ne anyway agezeeko tunaalaba. Akyali mu kala yeeri enkadde oba yamunyungukamu. Kale enkadde eriwo oba? Anti manyi omwana oyo bwe mma mujjukira. Akafanike kayina ne mbwongo. Yali muddugavu. Simanyi oba yalaba banne embeera gye balimu nga yakyukakyukamu. Taata ate kale webagasizaawa. Emirimu gy'ennaku zino endabikayo nkulu. Kubanga n'obutini yali mutini nga tannaba kussaako ku weight. Simanyi bw'obadde omulaba ali mu mbeera. Sinnamulabako. Mubuuze bw'aba tannaba kumunyungukamu. Aba kusaba nnyo. Okumunyunguka kwekulwa si kutegedde. Bw'aba muddugavu kagongolo. Badde musaba yeesonyiwa omulimu guno. Akyukekyukemu abeere nga banne yayirukerukemu. Luli yali nnyo nga muddugavu nnyo. Omulimu gwetaaga nnyo omuntu nga alabikalabikako. Muzeeyi. Wangize. Naye ddala Sandra omusonyi yenge enjogera gy'oyogeramu. Kukiriwa. Ekyokumukwata. Okyakiriko. Yesebo. Nze nno sikyamanyi. Namukwata oba saamukwata. Kama sikyabijjukira bulungi. Naye n'okuba ze n'atuuka gye tuli tunaalaba. Masa kiberu ngakinaguka. Embwa eridde emmwanyi. Anamukabiza. Ono omwana ngamba anoonyeza mulimu walala. Musajja muwulire. Osanga anaagumuwa. Agezeeko.